Tukidagenda kesemba buleyo nataba kulembeze bavudde mu mbeera naddala ssentebe Patrick Nkalubo ono n'entabwe evuddemu okumulumiriza nti ali engozi naye kwe kuvaayo n'abatabukira n'abagamba ebigambo ebizibu ennyo wabula mu ngeri yagunsinze ali wabitone kakanyiza n'asaba nate olukiiko lumusonyiwe olw'ebigambo byakozesezza. Nkalubo nze okulya ssente ne bazindeetera. Ssentebe wa disitulikiti ya Sembabule Patrick Nkalubo avudde mu mbeera mbu n'avuma bakansala obusiru oluvannyuma lw'okumukonjera nti yeezibika ensimbi z'akatale k'ebisolo. Bino okubaawo kiddiridde omu ku bakiise amanyiddwa nga Bamutorine Robert okulumiriza ssentebe waabwe nga bwe yalya ensimbi ezava mu katale k'ebisolo akasangibwa mu ggombolola y'e Lugusuulu ng'ali wamu n'olukiiko lwe. Kigende ku record njagala Honorable Bamutorine alete proof before this council. Omudidi gwe batuwa council eno ekulabe emanye n'engeri gye gwajjamu kubanga bino sikusanyula buli omu kugamba nti buli omu ayogere just for the purpose of talking. Patrick Nkalubo agambye nti agenda kukozesa amaanyi ge alwanyise obubbi bw'ensimbi obubaddewo nti kuba ye kimanyiddwa nti talya nguzi era tewali yali amuwadde kyoja mu miro. Wano no wasinzidde n'avuma abakiise wabula oluvannyuma yeetonze. Zino kiriti zino ez'embwa zino no way. No way. No way, I'm saying it again. No way. No, it's one of the sentences in Kalubo. Who brought it? Through who? Madam Speaker, I'm sorry. Kansala Bamutorine Robert agambye nti kyabadde kibi ssentebe okwesa olulimi oluvuma n'agamba nti ssente zaali zaasabwa disitulikiti okuyambako essomero bo nga bakansala ne basalawo okuwa eggombolola y'e Lugusuulu esoloze ssente ezo mu katale emyezi 6 wabula nti ssente ezaavaamu zaaliibwa ssentebe n'olukiiko lwe. Tebakoma ku ekyo ku ttaka lye baagula lyennyini baasalako puloti 2 ne bazitunda emu ne bagitunda miliyoni 17 endala ne bagitunda miliyoni 2. Kakati kyewuunyisa chairman wa district eggulo bwe nalabye nga ayombera mu lukiiko ebyo byonna twabimutegeeza era abimanyi naye era nakkiriza n'akaayala n'ayogeza n'amaanyi amangi okulaba nti tubongera emyezi emirala 6 naye nga singa no ebyo biri bwe bityo singa ettaka ly'essomero singa baalisasula ne liggwayo naye ku miliyoni 7 baasasula ku miliyoni 4 gokka. Kansala Sebuggwawo Julius agambye nti bo nga kanso n'olukiiko olwa ssentebe batambula bulungi okuggyako abo abalwanyisa Nkalubo Patrick be bali mu ntalo. Nti buli kintu kyonna tewali kijja kuyigula ttama ebintu byonna bijja kutambula bulungi bakansala services baziwa kanso tuteesa bulungi ng'ogyeko abamu buli lunaku abagamba nti bo balina okuwakanya chairman ne executive byereese. Mu lukiiko luno mubaddemu n'ensonga y'okuyisa olukiiko olw'ettaka oluva mu ggombolola y'e Kawanda nga ensonga eno nayo yabaddeko Kalumanywera. Era bwe twagenze okwetegereza Madam Speaker nze nga kansala akiikirira eggombolola eyo nalabye nga amaanyi ago gasaanidde. Bya kitongole ky'amawulire Salt TV Omunnyo.